Abaana obudde bwabwe obusinga obungi babeera mu masomero. N'olwekyo amasomero gateekwa okubazimba ebintu eby'enjawulo omuli okukuza ebitone, omuli amagezi ag'omu kibiina eky'ekinyusa ekikulu ekibaleeta, naye n'okusanyuka ne bannaabwe, omuntu n'atabeera awo ne yeekuumira mu kasonda obudde bwonna. Ogenda mu byafaayo tulaba nti Yesu bwe yali anaatera okugenda mu kubonaabona, yasooka kusanyuka n'ayingira ekibuga Yerusaalemi wakati mu ssanyu mizira, naye oluvannyuma ate embeera n'ekyuka. Sigamba nti ekyo twagala okukoppa, naye kati omwana owa siniya ey'okuna oba siniya ey'omukaaga mu lusomo olwokubiri mwatandikira okutunuulira ddala Yuneebu. Mwana amaze okwewandiisa okutula ebibuuzo ebyakamalirizo, kati mu lusomo olwokubiri agenda kugeesebwa n'ebibuuzo ebya mock, ate n'olwokusatu lulimu ebyalo omuli ne Yuneebu yennyini. Kyetuva tutandika embeera eno mu kaseera ng'olusomo olwokubiri lwakatandika. Kitwewaze okubeera nti bayitwako omukisa ogwo mu kiseera kiri ekibeera nga kirina kitunudde okulaba nti nno abayizi basobola okuwangula ebibuuzo. Naye ng'omwana ate asigaza nekyabijjukira.